Bano be balamuzi b'eddaala erisooka abakubye ebirayiro mu maaso ga Ssaabalamuzi Katerebe nga bagenda kuweereza mu kkooti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Ku bano kuliko Catherine Nabshao ono ng'agenda Lukunjiri, Biwaga Sausa agenda Gulu, Hilary Kiwanuka Lira, Catherine Kaluo Elayu Ajumani, Justin Odokonyero Bwera, Happy Ann Chomhanji ono agenda Masaka, Sumaya Kasule Luweero ate Nasur Magomu asindikiddwa Katikamu ssaako ne Nakaseke. Mwembe bayolekedde mwe muli okulaba nga tebeenyigira mu kulyanguzi efumbekedde mu kitongole ekiramuzi. Okusinziira ku Ssaabalamuzi Katerebe, enguzi mu kitongole kyakulembera esusse era bw'atyo n'alabula abalamuzi abajja obuteenyigira mu bulyake. Bw'olya ku nguzi ne tukukwata oyinza kugenda mukomera ate ne tukugoba ate oyinza n'okugenda mukomera. Okunoonyereza kulaga nti abalamuzi bafuna omusaala mutono nnyo ekiteeka bamu kikemo okukakkana nga balidde enguzi. Muzze wano musabye omulimu mwagala obulamuzi mukimanyi nga bwe tuyimiridde ng'ekitongole. Emisaala gye tufuna mugimanyi, emirimu gye tukola mugimanyi, muzze nga mweyagalidde so mugendere ku mateeka agafuga ekitongole kyammwe. Mu kafuba okulaba nga abalamuzi bonna tebakalubizibwa nga bali ku mirimu gyabwe baweereddwa ebyuma bikalimagezi n'ekigendererwa ekyokulaba nga bakendeeza ku misango. Courts eza waggulu abalamuzi bafunye za laptops. Kati nawo tugenze ku chief magistrate bonna bagenda kufuna. Kati twagala nga tufuna ssente nga netufuna computer endala laptops endala buli magistrate mu ggwanga tusoobera mu myaka ebiri buli magistrate aba ayina ki Kompyuta zino zigenda kuwa abalamuzi bonna mu ggwanga mu kulaba ng'ekitongole ekiramuzi kiddibya enkola y'okuwandiika ku mpapula nga abalamuzi babadde batwala obudde bungi mu kuwandiika ekiviirako emisango okwetuuma. Shamim Batalo, WSTV.